Ate poliisi etandise okunoonyereza ekyaviiriddeko omuliro ogwakutte ekizimbe ekya Ggaggawala olunaku olw'eggulo nga guno gwalese abasuubuzi mu maziga nga n'abandi baazirisa olw'ebintu byabwe okusaanawo. Basaba gavumenti ebadduukirire. Abasuubuzi abakolera ku kizimbe kya Ggaggawala mu Kampala bakedde kwekenneenya ebintu byabwe ebyajjiridde mu nnabbambula w'omuliro ogwakutte ekizimbe kino olunaku olw'eggulo. Basanze akaseera akazibu okuyingira ekizimbe oluvannyuma lwa poliisi okwebungulula ekifo kyonna. Abakkiriziddwa okuyingira babadde basooka kwazibwa. Abamu ku basuubuzi n'okutuusa olwaleero ekyabatuuseeko bakyakinyumyanga lutabaalo ne basaba gavumenti okubasuula omukono. Okusinziira embeera nga bwe mugiraba, emaali nnyingi ate nga womanya abantu bali mu bizinesi bazitadde mu bbanka, abantu baba bangi amabanja, tusaba gavumenti etuyambe bambi, embeera mbi nnyo nnyo nnyo. Munda omugufu gutufuuwa okudda eno bwegutyo nga gulwana bulwanyi. Netuleeta ebibuzikiza netukufa naye nga gutukuba netuddukayo buddusi. Tetulwanako tetwalwanyi nebigaana. Erias Wakada yakulembeddemu poliisi y'abazinyamooto alambuludde ku ngeri gye basobodde okuzikiza omuliro guno. Naye abantu abakoseddwa babadde abantu abasinga okukosebwa babadde abantu bana. Abasigadde emaali yaabwe yakoseddwa na mukka. Paka n'essaawa twasuzeewo nga tusuubira nti guyinza okuddamu ekiro. Naye Mukama yayambye twasuze omuliro tegwazzeemu paka ku makya. Okusinziira ku Wakada bakyanoonyereza ku kyavuddeko omuliro guno era nga kati abasuubuzi baddembe okudda mu maduuka gaabwe. Kyokka eky'emmaali okusaanawo ennyo akitadde ku bannannyini bizimbe obutalekawo makubo okusobozesa poliisi okutuuka mu budde singa wabaawo akabinje. Embeera eno yatukalubizaamu olw'ejjaamu enekyentuuka ku kizimbe kubanga tuli kuzikiza nti ate we tujja amazzi nga gawedde mu mmotoka zaffe nga tulina okuvuga okudda ku faya. Era tukubiriza n'aba national water nabo okwongera okuteramu national hydrants mu kibuga wakati. Haji Siraje Kiyinje omu ku baddukanya ekizimbe kino annyonnyodde ku ngeri omuliro guno gye gwakosezaamu abasuubuzi. Afiiriddwa ebintu naye amaduuka agayidde gabadde amaduuka ana kozi n'agayiddeko ebitundu agafunyeko damages amaduuka 3 ge maduuka 7. Aye Mungu asasi agayidde ebintu bijja tutumenye kyavudde naye sajja Mungu asasi n'ebyomu eyakoseddwa abamu bawonye naye nga abasinga wawaggulu nabo bayite nga bwolaba wano olaba wali speya kuba gwawokyeza abaspeya kati oyo gwamwokyeza mpaka waggulu eri nesitowaze abagumiza ng'embeera bw'egenda okudda mu nteeko n'asiima abazinyamooto abakoze obutaweera okuzikiza omuliro guno. Bakoze omulimu munene nnyo 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 okutaakiriza omuliro guno kubanga singa fire brigade yebabadde batendeke bulungi n'omulimu gwe bakoze muliro mungi gwali genze mu maduuka g'abantu maanyi. Disan Mutiyaba ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino. Nabino nga taliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omu madiiro, zidayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road Furniture.